Ulira mukwano gwange mpuliriza AKTV kwoli gyenjolekedde mawulire gannaku ekisaawe kyo ekyennyonyi eky'Entebbe ekimanyiddwa nga Entebbe International Airport wenjogerera mukwano gwange mpuliriza kyolekedde okubeera nga kigenda kuggalwa. Entabwe evudde kuki byenkuletedde olunaku olwaleero ogenda kukkiriza nti Uganda si matooke kulya. Ensi Uganda time bomb kwotudde gwe kennyini oba mukadde oba mwana wo kwatudde. Kati wulira ebigambo bino ampuliriza obweraliikirivu bwamaze dde okubeera nga bubalukawo wali ku airport Entebbe oba ku Entebbe International Airport. Obweraliikirivu eri mu bannayuganda abakozesa ekisaawe okubeera nga bafulumamu n'okubeera nga bayingira, abakikozesa okubeera nga bagenda okusuubula n'okugenda okukola emirimu e Bulaaya oba okukyalako n'okuwummulako kyandibaddugalira. Ebiseera ebyakazigizigi byandibanga byagudde dda oba oliawo mukwano gwange mpuliriza. Kati obunkenke bwamaze dde okubeera nga bubalukawo wali ku Entebbe International Airport yampuliriza n'obwombefu kansoke nkusaba vidiyo eno bw'oti ogimpeera ekigalo. Bw'obanga olimpyo subscribinge ku channel yaffe kati awo nsoke mbere nga nkuwera ddala waaka ng'okoonye n'ekkadde buli vidiyo gye tuteekayo bw'etyo ng'ebeera tekusuba. Agange nze AK Master ku lwa AKTV News Team okubeerawo nga ntuddewo nkusoosootelere ensonga n'okubeera nga nteekako galubindi nkukubira ettooki mu nsonga nga bwe zitambula. Kati wulira Entebbe International Airport mukwano gwange mpuliriza kakati ba experts okuva wali eri mu ICAO oba giyite International Civil Aviation Organization. Eno organization mukwano gwange mpuliriza yefuga ebisaawe byonna okwetolola ensi eno. Giyite ICAO International Civil Aviation Organization yefuga ebisaawe byonna n'okukwasisa amateeka ku bisaawe ebyo n'okutunulira omutindo ku bisaawe ebyo n'okumanya nti kisaawe kino ddala kisaanidde okubeera nga munnange kikozesebwa ennyonyi zirugogoma ziruva okwaya zi international flights zirina okubeera nga zigwako oba tezirina kubeera nga zigwako. Kati wulira ebigambo bino. Entebbe International Airport mukwano gwange mpuliriza yagudde test. Kakati abasajja bano ba organization eno benkugambye aba ICAO bazze ne baconductinga test ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe balabe mukwano gwange mpuliriza ekisaawe kino kiri ku mutindo oba tekiri ku mutindo. Era mukwano gwange gye byakkidde nga test ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe kigigudde era nga tekiyise. Lwaki kyagudde? Kati bye bino wansi wammanga mukwano gwange ampuliriza. International airports zonna mu ggwanga okwetolola ensi yonna mukwano gwange mpuliriza zibeerako emitendera gye ziyitamu okubeera nga zisobola okubeera nga zikkirizibwa okukola n'okubeera nga zisaabaza abantu ng'ennyonyi ezo zigwawo eziva mu mawanga amalala n'okubeera nga zisimbulawo okubeera nga zigenda mu mawanga amalala. Kati ekyabaddewo abasajja bano baconductinze test ne bagiyite mock audit mukwano gwange mpuliriza abasajja b'ennyonyi Entebbe munnange ku kisaawe baagigudde. Entabwe yavudde kuki? Abasajja b'oku kisaawe ky'Entebbe oba ekisaawe kyo eky'eggwanga eky'ennyonyi eky'Entebbe mukwano gwange mpuliriza tekiina bimotoka bizikiza muliro. Tekiina bimotoka bizikiza muliro nga bino bye mulaba ebya poliisi ebitambula nga bigenda okuzikiza omuliro ebifuuwa amazzi ebyo ebizikiza omuliro ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe tekiina yadde ekimotoka na kimu mukwano gwange mpuliriza. Kaakati ensonga yavuddewa abasajja bano bajja okuba nga baconductinga test eno eyaliwo. Kaakati ab'ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe oba bayite aba Civil Aviation Authority abo bakwasaganya ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe Authority so si organization. Kugambye nti organization eno yefuga ekisaawe byonna ebyokwetolola ensi eno naye babeera ne zi authority ezo ze bateekawo. Kakati ey'Entebbe Civil Aviation Authority nga yekuddukanya ekisaawe kino mukwano gwange tebalina bimotoka bizikiza muliro. Kakati kye baakoze bwe balabye nga abasajja bano aba international aba organization eno bagenda kujja ababede okujja okubeera nga baconductinga test kye baakoze abasajja bano nga bapangisa ebimotoka munnaye nga bakubira poliisi ng'ereeta ebimotoka byayo ebizikiza omuliro, nga bakubira UPDF nga baleeta ebimotoka byayo ebizikiza omuliro, nga bakubira n'obusawe buno obw'omundu obwekajjansi buno obw'eggulu nga baleeta ebimotoka byabwe. Kakati nga babireeta ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga babipaakinga oba nga babistaging. Kakati bano abasajja olwazze abagenda okubeera nga babakwasaganya ne test munnanga mpuliriza bwe bagambye nti kati mutandike okukola drill munnange. Kakati abasajja kye bakoze nga batandika kuvuga bimotoka
kakati abasajja bano nga beetegereza kubanga bano abasajja bali international era bagezi nnyo mukwano gwange ba expert mu nsonga zino bagenze okulaba nga abantu bavuga ebimotoka bavuga byabwe jukira ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe waliwo amateeka agafugawo waliwo obubonero ku kisaawe awo obw'enjawulo obulaga nti ennyonyi egwa kati wano toyitawo wali ennyonyi wezisinzira okubeera nga zirinnya nga zisimbula eno yeraniwe wano abantu we baviirako waliwo bayita okugenda okulinnya kakati bano abasajja babadde bavuga ebimotoka ku kisaawe wano kubanga bakikoze in case ng'omuliro gukutte ku kisaawe mukola mutya kakati bano abasajja ab'ebimotoka munnange be baleese bamanyira kuzikiza bizimbe bya mu kibuga obwedda bavuga tebafaayo ku bubonero bubeera ku kisaawe ng'akabonero gye kagamba nti togendayo abasajja gye batwala ebimotoka akabonero gye kagamba nti mudde wano nga tebagendayo munnange okusinziira ku basajja bano ba experts ne bagamba nti abasajja bano babeetegereza bagenze okulaba nga tebakola ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era nga tebalina nakabonero kamu ke bamanyi ku kisaawe eky'ennyonyi Entebbe yadde n'akamu n'akatono bagenze munnange okakkana nga test abasajja bano bagigudde abasajja nga bagigudde era munnange ampuliriza abasajja bano kye bakoze nga bakulira omukulu ameddwa nga inginiya Barango Roni babatadde ku nninga nti Entebbe International Airport bwe batayagala kubeera nga eteekebwa mu blacklist oba gite blacklisted okubeera nga ewerwa oba okuyita okubaningibwa balina okubeera nga bafuna ebyetaagisa n'amatala ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bagambye agaliyo ga Kibogwe gaakagazimeera gaakabwe gazibiriza gasumagira busumagizi ng'enjala geeruma ku kisaawe amataala kaakati no munnange gye byakkidde ng'abasajja test bagigudde ng'abasajja bamaze okugwa test kubanga Entebbe terina bimotoka Entebbe terina baddereeva bavuga bimotoka ebyo abasajja ababaddewo babadde bavuga nga bali Kampala Road bavuga nga bali mu kisenyi ne weebuuza ekisaawe ky'ennyonyi ekiramba mukwano gwange mpuliriza akasente akabeera ku kisaawe abantu nga bagwa abantu nga basimbula abantu nga batambula ennyonyi nga zigwawo lwaki tebagula bimotoka lwaki tebafuna bimotoka bizikiza muliro bannanga mpuliriza eno ye Uganda muutambulira okutuuka okubeera nga abasajja babaze okulaga nti tujja kubeera nga tugenda conductinga test ne mubeera nga mupanikinga ne mubeera nga mupangisa ebimotoka ne baleeta abantu abatalina bumanyirivu ku kisaawe nga kiraga nti munnange ekisaawe kya Kibogwe nnyo era tekiri ku mutindo gwansi yonna kakati abasajja bano ampuliriza basuubiza ne bagamba nti batuwaddeyo chance emu nga bannayuganda okubeera nga twetereeza era bano test balese bagambe nti amugigudde ne bagamba nti bagenda kukomawo mu mwezi gw'omwenda mwaka 2023 baddemu bakondakitinga edduliro zino ne testi okulaba ddala abantu abali ku kisaawe kino munnanga mpuliriza basobola okubeera nga bakola emirimu in case waguddewo accident emergencies omuliro gukutte basobola okubeera nga baguzikiza kakati no batuwaddeyo omukisa September gwe mwezi ogw'omwenda abasajja bano bagenda kubeera nga bakomawo abamanyiddwa nga aba ICAO oba gite International Civil Aviation Organization abakwasaganya ensonga zino okulaba ebisaawe nga biri ku mutindo era bagambe ke katabajjuutuka ne kabatanda mukwano gwange mpuliriza ne bakomawo ng'embeera tekyusiddwamu ng'ekisaawe tekirina bimotoka nga tebalina baddereeva batendeke bamala kwetegereza bubonero bwa ku kisaawe kulaga nti wano ennyonyi eno wano ennyonyi eri wano munnange ennyonyi ebeera egwa wano ebeera kulaaniwe ampuliriza ekisaawe kino kigenda kubeera nga kizikizibwa kigenda kubeera nga kiggalwa olwo tusobole okubeera nga twetegeka naye ampuliriza bannange ebintu bino nga tubyogeddeko nnyo lwaki Uganda eva buli kintu ekyayo kibeera gadibe nga lye international airport erina okubeera nga eri ku mutindo bannange tuukako ekigali olabe ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe just Rwanda tuukako ekigali ojja kubeera ng'onjulye otunulire ekisaawe n'obuyonjo bwe kiriko otunulire ennyonyi we zidipaakingira otunulire abantu baviiramu genda e Nairobi olabe bubaasi obuli ku kisaawe obusomba abantu naye ne mutambuza ebigere ku kisaawe oluusi enkuba etonnya genda e Kenya olabe mukwano gwange mpuliriza banga totambula genda e Nairobi International Airport Jomo Kenyatta International Airport bino tubyogerako ne tukubira tooki ne tukubulya ensonga bwe ziba zimidde kakati n'omwezi gwenda kubeera gwa mwenda omwaka 2023 ababedde bakomawo bwe banaakwasaganya ensonga eno munnange nedabika okubeera nga era tebayise Entebbe International Airport egenda kubeera nga eteekebwa mu blacklist ebeere blacklisted olwo ekinaddako nze naawe tujja kubeera nga tuyita Kenya gye tujja okubeera nga tulinyira ennyonyi oba oliawo nga tulina gye tulagako mu mawanga amalala kale Ssaabasajja Kabaka awangaale alamule Obuganda
nze Mukama Katonda naawe akumpere ekyosinga okwagala akumpere ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo nze Kanyuke tukwatagane mu mwaka addako. Bye bye.